Tukwaniriza mu program ey'ensonga Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu, muwulire alina ensonga. Lugonvu shonge chikolenga Lugonvu, wuliriza Lugonvu yeka. Kwolabira Lugonvu, mwana wa mama, mwana wa tata. Lugonvu muwulire alina ensonga. Chichi kyokoze tugenda wa musawo omuntu alina kuvaamu musaayi gwenkana ki ng'ali mu nsonga. Nkwaniriza nenkobaza okuba ng'otwegaseeko ekiro ky'olunaku olwaliro gy'osinzira okubeera ng'otulaba. Lunaku lwa mukaaga nkibajjukiza nti wiiki etambudde, omwezi gutambudde, omwaka gutambudde. Tuli mu mwezi gwa 10, tugusigazzaako ennaku ntono, kasita omwezi ogutuuka mu makkati manya nti gugenze. Tusigazza gwa 11 na gwa 12 gy'emyezi 2 n'ekitundu egisigadde ku mwaka omulamba. Ekibuuzo ekiriwo, bw'obalaabalamu enteekateeka zo ze walina omwaka 2022 ku bitundu 10 ku 10, okozeeko ebitundu waakiri 75 oba 85, bw'oba tonnatuukawo olaga olaba tonnatandika lugendo, oyinza okuba ng'okyalinayo akadde naye nga tekakumala, ng'akadde kano omugaso gwako gwakwekuba mu ttooki weebuuze nti lwaki byolowooza okutuukiriza bikulemeredde okuba ng'otuukiriza. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu njagala kukwebaza. Buli lwa mukaaga tubeera ne Dr. Aida Nassolo. N'olwaliro agobye bumale. Ensonga za leero tugenda tunuulira kibuuzo ku kibuuzo. Ensonga z'abantu ezibaluma. Buli omu alina obulumi bwe. Waliwo eyagambye nti ye bw'agenda mu nsonga buli luvannyuma lwa dakiika nga 2 oba luvannyuma lw'essaawa ng'emu kimuwaliriza okukyusa paadi ateekemu endala. Tagenda mu nsonga, akulukuta bukulukusi kyenkana. Ne wabawo agamba nti nze mbeera mu nsonga. Naye amazima okuggyako nga mmaze kugamba nti ndi mu nsonga, naye obusaayi bubeera butono bwe buti, katonya butonya. Nabwo bulwadde oba oli yabadde abuuza mulwadde oba musava busava. Oli otya? Onyirira luno. Naye wambuulira ekyama. Naga nti buli lwolirabanga omukazi ng'anyirira si ssente, si kulya bulungi, kunoza. Jikeetabula malidaadi. Njagala kukomawo. Walimu 32. Naye abantu bababuulira 32 kyetegeeza. 32 y'omuntu asobola okulumba omukyala n'alumba eddakiika 3. Wamala okulumba ezo 3 n'agamba kati njagala tonnanoga bulungi, tawummulamu, nkulaba tonnatuuyana, n'aleeta dakiika nga 2. Kampumulemu katono era nkuddemu. Ye 32% centimeters per second. Kati yo yani wankebera nina mmeka? Njuke nakoma ku 32 embasi erabidde. Bajja kutya babuuze bali okwo bakulaba. Kwongera okwogera munamwe njagala okubaza Katonda okubanga atukuumye mazima, twongera okubaweereza, netwongera okubasomesa, ne mwongera okuyiga ebipya. Naffe tubeebaza okuba nga mubeerako, mwongera okutwagala, mwongera okwogera okumanya okuyiga. Temutakoma okwo, abamu ne bajja abajjanjabwe. Yagambye wendinyire Uganda nyina okujja sinanoonya ku mukyala kuswalira eyo wali kituufu. Yesentimirawo ku Mwami James akwagala nnyo nnyo UK. Bambi mukulu James nkutumidde UK ludda wa London, Southampton, Liverpool, Manchester,
ebyo byonna bibuga bya UK tujja kugendayo nibwe kiti mutunona ne tubajjanjabirako eyo abali mu America mwami Fabima wejje lwaki tonona musawo najja abajjanjabirako eyo tugenda ne machine ate tugenda nazo eri jezisibuka tugende ne tugulayo ka machine yawo ate ennaku zino nakozeewo nayiga tambula ne scan mu motoka mu omanyi lwaki mba ngende waffe eyo mba ntuuka ku kkubo nakakikolemekako mbadde ne ka scan akali mobile naye nga tekalina nnyo mugaso kubanga biri bimeyaffe binene naye akakateeke mu bbuutu kagira kabeera omwo mba ntuuka mu katawuniko waffe eyo mukyalo nga ndaba omukyala bamukutte bw'ati agenda ago mbabuuze kiki mba ngula nnyaanya nti omukyala alina bleeding eri hebe nnyo abadde lubuto lwa myezi ena kyakaluvaamu omukyala agenda kufa mbagamba muddusaawa tulinnya kuva tugenda Nakwero tugenda tunoonye wali scan mugamba musooke mulindeko olina amasannyalaze wano sooka oleetereka scan yako omukyala yenna yazirise dda nteekamu scan wali ngenda okukebera nga placenta eyambuka placenta ye mwana ow'emabega eyagala kwambuka kufulumira mukama placenta ye mwana ow'emabega ate omukyala ali lubuto waliwo ekyo ekintu ekikwata omwana kyetuyita placenta kati kyasesetuse tuyita placenta rupture kati wekyasesetuse nga kyagala kwambuka mu kifuba obstructing the heart ng'omukyala assa aziira kati mbagamba banaye mulindeko nti kiki misinde kasikane kajjayo ngenda okukebera mbagamba temumutwala temujja mumutuusa omukyala agenda kufoomu okukebera wano okuteeka wano nga placenta eyambuka mbagamba musooke muleete ekigoye tumusibe so that heart esigala nga ekyapampinga mulete mangu ecupa y'ebisa omukyala ono muteeka ebisa speed omwana afulume tusevinga obulamu bw'omwana speed yawo nti musawo kyalaba nti yisikani kyekintu nze nowentambula bwetu nosanga yesikani seetaaga kwebuuza ku muntu esikani kasiteebeera omba nalabidde ekiri muntu omukyala nga misinde dakiika nkeezi era nesinga nali bbaawo ne bwendaba akatulututungaga nti kakebere wano ki ekizimbi otombanga munda mulimu ekirimu ng'omwana afuluma omukyala angadde engulu bali bagenda kukola ensobi bamuteeke ku booda egende nga banoonya eyongera kupampinga waggulu omukyala ng'afudde kati era nwemba atambatamba endaba emergency embeera ne makiri katugenda America tujja ate ntambula naawe ntambula naawe mutuwoza lwendida mumusawo mumuteekemu tiketi mumuinviting ajje mu America abajjanjaba ave Washington agende Boston ave Boston agende ekindi omanya okujjanjaba kuno obuseera tuna kuli psychological oyinza obba n'ekizibu because nga sinajja wano mwanya agambye musawo ekindeese wano manyi tukyalingako nabona oba alina ekizibu kyetwogerako nagamba nabaala obulwadde naye ngenda kwetta nagamba bw'alaba yalina mukyala we naye nga alina bugirlfriend nga busatu kati bugirlfriend buno nga agenda walyako ssente nabwo ng'alina feeling ng'omuntu naye ekiseera kigenze kituuka nga newalaba omukyala batula ne balya emmere talina kyoyo eyo kimusindika gamba nti omukyala tugendeko wali naye gwe talina lwaki tosasulira zenkutaddemu nti newaaba nga yeekase nnyo alaba omukyala n'asigala nga bw'abadde n'agamba naye bano abaganda balina ekikyamu n'agenda ku abo b'omanyi abatiribiita bali bennyini ng'asula nomwana n'alya enkoko n'agimalawo nga tafunye mu kafiiri esooka n'akirowooza ng'ekyokusaaga genera buli lunaku kyeyongera ne mukyala we beebaka leka kutanda omukyala oba abeere ng'anyiza eminyira ng'avaako bw'ati yenna ng'abanga asaanukuse n'abeera ng'obwagazi bwonna bwafa etuyite obusimu okuba nga bwaka sectional anesthesia the neurons omubiri tegukyakomunicate buzuukuka obulwadde buzibu obulwadde buzibu nga sirina appetite omukyala atuuka n'ayomba nga mubeera mu buliri naye gwe omusajja gwe tolinkwatako naye gwe omusajja gwe okomawo okuse talina na byakkuse naye tayagala talina kyoyo ekyo ky'omwami kyabeera nakyo nti olabye omukyala n'okyamuka takyamuka mu mwaka afunamu sex omuliro naye musawo ani yagala nti ffe buli mukyala gwolaba okyamuka buli mukyala naye mulimu naawe buli musajja alina obeera n'ekintu ekyo nti okirina tuli mu kamera anti mbuuzi okirina okitegeeza kati buli woobeerawo omwami nga omukyala gwamwekwanidde
mulidde chips olumala ng'omukyala amusibula olukula omukyala akuba essimu ng'amuteeka mu blacklist ng'akwana omulala alaba oba something will improve naye kigaanye kati alaba ng'alinga ali useless mu mwaka ayekatamu ate nga kiva mayiro mutwalo. You can imagine agambe ensawo nina obulungi ab'emasabo baziridde abasawo mu ddwaliro baziridde bampima pressure bampima sukaali naye obulwadde bumutanye kubanga tewakaweddeko emirembe ate omusajja bw'okola ssente ekyo ekiddako kati kali kantu eyisebo ate kati wozitwala wa ssente nze nga sinakaagala tezinnawera tezinnaba kuwera naye zo teziweze but essanyu ly'omusajja kantu wafuna ssente asooka kulowooza kati nkubiraani ng'ajjayo essimu kati ajjayo amasimu ago n'abakubira ono n'akubira olutuuka n'atula naye olumala ng'agenda naye olina omukyala naye gwe wampereza ssente kati ogamba ki kuba talina kigira nga nteeka mu blacklist kyokka ate jjukira olina kwekipinga ng'okwana kubanga omusajja oyina kyekikwana nanti nali neebuuza nti abasajja abatakola ki ekibakwanya abakazi butubundi kati goberaawo katukwana naye ba talina kyamukozesa era omuga nti gwe nno nkwagala abantu abo tokyo waero tugiyita leero daisuria tetujja kgendayo nkugobye tujja kgendayo daisuria sookoddemu ebibuuzo by'abantu bange musawo ngenda baddamu waliwo eyayogedde daisuria onusigwe musula okuluma ng'ofuka painful ate eno badde eno nnungi nnyo nti ekatinga across men and women nti lwaki ofuka omusulo guyinza okuluma before guyinza okuluma during nga gufuluma guyinza okuluma after ng'omaze okufuka bintu ki ebiyinza okuleetera era okyewala otya because buno obulwadde bwe bukyasinza ottawaanya abantu ate bulina occurrence ya waggulu nnyo nti bubeera bweddamu ng'oli abeera alumizibwa omusulo mu baami n'abakyala kimala njagala okwogerako olwaleero tutandikiraawo oba tutandikire wano akadde bwe kanaatumala nga tuddamu ku bibuuzo ebimu kwebyo kubanga abaliko kitegeeza baali bagoberera luli kati tugenda kuddamu omukwavu naye asooka ayige kino anti kati oli bwakubuuzanga nti what is daisuria omugandi daisuria is a painful urination both in men and women ennaku zino manyi kyebakola agenda mudwaliro can you please tell me I have daisuria era ndaba n'enjogera yaabwe yakyuse kati ejjudde olusawo and then they told me synchronesia in the abdominal upper. According to me, I think I have polycystic ovarian syndrome. I miss periods. Abaana tubonoonye. Abaana tubonoonye. I think I have erectile dysfunction. Nti bulwadde obwo kitegeeza omwami okuba nti I always follow Lugonvu's show and that is my disease. Nga mukazi musajja kati nomba eyasizza n'agamba musawo I think I have a fibroid in my ovary. Ina fibroid mu ovary. Ovary lyeggi. Ovary wabeera amagi. Ine fibroid. N'agamba yono ate yakisusiza. Tebibayo ebizimba. Fibroids b'ebizimba. Fibroid ebizimba mu nabaana. Naye kati yazina mu ovary. Fibroid mu ovary. Fibroid twagamba is a fiber in the uterus. Kati ye yagamba ina fibroid mu ovary. When you get here, no, I do follow Lugonvu's show every Saturday. Kakati eno daisuria ye musajja oba omukazi okufuka ng'alumizibwa. Otegeera otya nti n'olumizibwa omuntu wa bulijjo omuntu yenna alina alinomu okeera ku makya n'ogenda mu toyi ng'omusulo gukuluma oba tegukuluma olunaaba bwot n'osumulula tap omusulo guluma nnyo ng'osumuludde tap oba okyegenderezaako lindako bwe nsumula tap yani oba toyagala fuka opera nearby tap wamma kati kyembuuza bw'obeera awo nensumula tap wano omusulo gukuluma n'oba olina mututini bwe tuyogera okola ng'otufuse lwaki it is science era science ekiratinga ng'alaba amazzi ago gaflowinga there is a way the gutters open. Kati nze nyina enkola buludde mba ngenda okufuyisa nsooka kunyiga eno mba nsumula eno nga nyiga okunaaza ekifukiro
kankiyitirivu tumanyi kiri ekinnya tumanyi ekirwa njogera ku gundi ogenda okufuuyisa osooka n'onyiga amazzi banosumula amazzi si mu toilet ne byetufukamu mubiyita erinnya ndirabidde naye era ogenda okuwulira nga gaba tegannaggwamu eno ng'owulira oyagala kufuka nga pata zitadde kiri mu butonde era bwe tuba tudiagonizinga urinary retention urinary retention ye omuntu alemereddwe okufulumya omusulo we open a nearby tap in the presence of the patient ne muggula taapu eyo naye n'alema okufuluma omusulo we diagonize it as urinary retention omusulo guganye okufuluma eyo remedy eryo ddagala limu nti osufulumya taapu wadde n'agaana okufulumya omusulo aba alina urinary retention as the must omusulo gwe gulina ofuluma nga osumuludde taapu kati ono agenda kugenda mu toilet ayagala okufuuka ayinza okuba agenda sindika omusulo bw'ati n'afuna pain nagamba pain ennumi yaddala okuva eno oba mu kaseke kali numizibwa kati system y'omusulo yakola bweti this is the right kidney kati ku kidney kuno eno ya right eno ya left kidney kati ku kidney okwo kuvaako obuseke bwe tuyita ureters zivira ddala wano eno y'abaami n'abakyala kati ureters zino omusulo olusengejjebwa wano after filtration of urine by the way tamanyi mugaso gwa kidney the major function of the kidney is to filtrate okusengejja era ku kidney omusulo guyita mbuyisi gusengejja after kusengejja nga kidney egusindika wano bwe tuyita ureters bwe guva mu ureters nga gujja gukuŋŋaanira wano ketuyita blood akawago egyo tuyita urinary blood kati buli ali yatulaba eno system yo bweti bweri kati gufuluma mu blada guyita mu kaseke ketuyita urethra kakati mu bakyala urethra eno eriraanye anus anus yewava obubi ne mu baami naye kwakuba abaami yo penis esigala eri bweti naye ba abakyala the urethra mu bakyala katuli kali wano waggulu bwe wati kati wansi wa urethra we wali vagina ekyo ekituli ekinene vagina kano katono ke kavaamu omusulo kati eno ye vagina kati mbadde nakunya lwaki abantu obadde buno bubatawaanya nnyo obadde dysuria affecting 90% of the population oba dysuria yes okufuuyisa ng'olumizibwa okufuuyisa ng'olumizibwa the commonest cause kiki ekireetera system eno okuba nga gw'omusulo okuluma because omusulo ogusengejjebwa wano gukkira mu ureters agujja mu kawago akawago ko omugaso gwa to store to keep olugutereka nga gufuluma era kasita olujjula nga gufuluma wano ng'okola ki ng'ofuka kati ekitegeeza singa obeera olumizibwa ng'ofuka either urethra oba akawago oba ureters oba kidneys waliwo wale kiki ekikyamu mu baami n'abakyala kaakati obulwadde obukyasinga okukwata buzita urinary tract diseases UTDs anti bazita infection kati lwaki omuntu agenda ng'alumizibwa ng'afuka naye ne bamusaba omusulo guno gugenda detectinga just kyetuyita infection naye si disease oba onjawulo ogitegeera infection buwuka infection is an acute attack obuwuka bukulumbye mu mubiri kati onajjako omusulo gugenda kulaga olina white blood cells in urine olina pus cells in urine naye these pus cells tezikola diagnosis ya bulwadde wokebera omusulo tovaawo nabwe era omuntu abagamba olinamu ka infection naye abalala baloga omusulo abagamba gutokomaawo ku infection mugambe musawo do I have urethritis do I have cystitis nti obuwuka buno nina bulwadde ki bwennyini obuviiriddeko ekyo because it is right togenda kuba obuwuka bwayingidde mu system eno naye buyingira mu system eno bugenda kuleetawo obulwadde
endwadde ezimu ku zo kye tuyita obuwuka olunajja wano ne buyingira wano wofukira bugenda kubeera kye tuyita urethritis, inflammation of the urethra. Nti obuwuka bugenda kulya wano. Kaakati omusulo gugenda kuvaayo no bulungi bambi kidney egenda kusengejja filtration bujje mu ureters bujje mu kabago nga kalamu bulungi bugenda okuyita wano nga first of all akabonero akasanga ogenda okufuna ogenda kusooka ofune weak flow nga gujja mpola tokyatumbeeza kati waki gujja mpola kana akaseke mwekuyita kafunze olw'okuba obuwuka bukoze eki bukalidde kati togenda kutiiriisa omwami omukyala togenda kwa kya ogenda genda osindika obusulo olw'okuba kiranga wonaagamba nti omukutu gulimu akasasiro oli kuyisaamu mazzi olina osooka okugyamu kasasiro ono omusulo gusooke gufulume kati weak flow of urine gugenda kuyitamu muno naye engeri gye guyita mu buwundu wano nga gukwokya tuyita burning urination. Lwaki gwokya? Olw'okuba nti nno obuwuka bwe bulya wano ne bukola ebiwundu ebiwundu bino olina olwedde mu urethra mulimu ekiwundu kati omusulo gugenda kuva wano ne salts tuyita calcium gwegatte n'ekiwundu wano obeerenganyiga ekiwundu kino gambe banna osobola okusindika omusulo ng'oyita ne bajjajjaabo naye nga tegujja kusindika bwoti nga gujja mutono weak flow ate nga gutonya leaking urine kusooka ne gutonnyayo mu basajja gusooka ne gutonya omala n'osindika ogezaako okujja nekwongera kukubabula nga gukubabula burning ekirina okubabula burning kwekwokya okubabula kubanga okubalagala it is the same feeling zona zigenda mu painful urination already you're having discomfort while urinating kati ogenda kulaba nti naye musawo eno tewannuma naye wali mu kaseke wali wewannuma n'omukyala agamba wano wennyini wano omusulo gufulumira wansiiwa amaanyi agabeera nga ntakulawo buli ddakiika talina mwami ate nga wakusiiwa omwami ate katukomewo tukwaniriza owooluganda ali eyo amannya agange nze musawo Aida Nassolo omusawo omukugu eyakuguka mu kukebera that is imaging specialist imaging okukebera mu bifaananyi mu scan ne mu x-ray owooluganda ali eyo otawanyizidde endwadde nnyingi naddala mu bakyala tulina infertility okutawanyizibwa okunoonya omwana tulina erectile dysfunction ebitawanyiziddwa abaami tulina okulumizibwa mu mugongo the back pain tulina okulumizibwa mu ndira abakyala oli eyo obulwadde bukutawanyiza naye tomanyi obuzibu buvaawa otuuse ku bakugu okukukebera okukutegeeza ensonga lwaki ebyo byonna bikutuukako teweesibaako bulwadde jangu okeberebwe omanye ekikuluma osirike gw'omulunzi obadde olunda enkoko nga tokola magoba ekyama kiri mu kulunda nkoko ŋŋanda ke kaseera weekwate balubwama Local Agro Enterprises Limited bakutuuseeko enkoko ennansi ku lw'obulunzi obuzza amagoba balina obukoko obw'olunaku olumu n'obwo obuweezezza omwezi ogumu bano bakusomesa ku ngeri gy'oyinza okuliisa n'okulabiriramu enkoko zo okuzinoonyeza akatale ku mitendera egy'enjawulo era nga kuno bagattako n'okusimbira emmwanyi ssaako n'olusuku olw'omulembe olwo ne bakukwasa ennimiro yeewedde gwe n'otandika makungula bakwasa ekifo kyo kati bakiteeka ku mutendera ogwo oguzza amagoba nga bakusimbirako emmwanyi ebitooke wamu n'okulundira enkoko weefunira obugagga obw'ensibo basangibwa kawuko mu tawuni esembayo mu disitulikiti ey'e Wakiso oba kuba ku noti 755 389 165 ne noti 779 885 955 be balubwama Local Agro Enterprises Limited limenga bwe tulunda ku mutendera ogukola amagoba Lwengo General Hardware abasangibwa e Katende Namutamala ku lw'e Masaka
Masaka kilomita 3 zokka okuva mu tawuni y'e Katende ku Kidde Nakawuka. Ate nga balina enteekateeka ennungi kuba mufuna mpola oggulawo account n'osasula mpola ebintu byo ogenda okumaliriza ng'ebintu byo bifuna omulundi gumu. Osobola okubafuna ku ssimu 0700 636 oba 0760 585 228. Lwengo Geno Hardware ku lw'ebizimbisibwa eby'omulembe. Focus Construction Company ye company ekakasibwa okukola emirimu gyonna egikwatagana n'okuzimba, okuba plans z'amayumba n'okuziyisa mu mateeka, council approvals, architectural and structural plans, okuzimba kwonna, okusereka, roofing and ceiling, okuyooyoota, finishing and plastering, amasannyalaze, wiring, eby'amazzi, ntegeza plumbing, okusiiga langi, painting, okukola enzijja, compound designing ne gardens. Ebisale byaffe birungi nnyo era bisoboka mu buli mbeera. Twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu y'ensonga lwaki twagala otandike naffe leero. Tuli Natete opposite All Competitor Station. Esimu noti 7776 858 206. Ate ku WhatsApp tusange ku noti 7 noti emu 858 206 oba noti 752 330 Focus Construction Company. Let's build the future. Hey, wakitegedde tugenda kalisizo ngenda kuzomwezi nya matenda okakabuga gwonna tulina wompisa mama tuukaawo balokadde na pub eriko nga tukula kati waliwo sport highway kati we tugenda okubeera ku sport highway awo we tuli awo bonna waliwo linazaawo bonna kalisizo yonna egenda kugwayo. Bitundu ki ebiddakaawo? Tulina kalisizo tawuni ki eziriwaawo? Tawuni bw'ova kalisizo ng'odda ku Kidde Eddimu waliwo Mitondo, waliyo Kyango, waliyo Ninzi, bagenda kubutuka eyo. Awo bonna tuli nabo ngenda kuzomwezi nnya. Bagenda kubeera eyo kusi wajja kuba ekidongo Lugonvu yakulembeddemu Samathias Walukaga Stabu Wanatola ate weeyo Aida Mugo tuyina Simon Rock Aizon T Henry Mwanje Kibijigiri Bikukujo anugwe sikuwadde Robert Rota tulina nakumenyerani nalekani ojja kujja omunala nja gukola ontudde ku bampa anti nze ekyo nkina buli gyendaga ombeera wano nenzira wano ne tubamatiza omunala bw'olabanga ntuya nange ompisaako kati tugenda kubeerayo ngenda kuzomwezi nnya ate mazima nkwetaaga wali ku stage kwennyini njagala umama buka mta Patrick nagamba mulabi wa Lugonvu Show #1 akunganya abantu bekatwe kubanga ye Lugonvu Show TV tavaawe kalisizo ayina edduka mupaka yadi awe kalisizo tuyitawo katwe abakunganya abo bonna bagambe mwana tujja tuli mu kitundu ajja ne bodyguard we enda mugamba tumwita Patu akunganye abantu bonna kalisizo bonna wonderful tugenda kubeerawo nnyo tuli kalisizo ngenda kuza omwezi nnya omwezi ogujja mu December end time sinamanya which day exactly naye tujja kubeera ku Icon City erukaya awo we tugenda okubeera ndowooza owulira amaanyi g'omunaala amaanyi ga Lugonvu Show amaanyi ga mwana wa taata tugenda kubeera ku Icon City awo erukaya ate kalisizo bagenda tukuba show bbiri tusooka ntukuba omunaala ne tugumala bwe tuva ku munaala waliwo abaga twagala Lugonvu n'ebigambo bye biri ebya Lugonvu Show ebyo tubiwa eddakiika 20 mu bavubuka bokka olukimaliriza lukoba ku lukoba twakomyewa twakomyenga ng'otubuulira ngoga nti omukazi atuuka nga wali omusiiwa waawano omusulu egufulumira lwaki kiba kimusiiwa obuuka oba bwetoloddewo bwe buti nga buli kulya ate takulawo otya omwami nagambako omwami yaŋŋamba omannayenze musawo omukyalo n'atani yeetakula n'akoowa okwetakula n'abaka omukono gwange nagamba mwami nsiirizibwe naye nga kiki anti obuuka buno bubeerawo bbo nga bulya kati oba owulira oyagala kubeera ng'oscratchingawo buli ddaki ojjawo omukono okwokya kuddamu ogenda ofuuka omusulo ofuuka okoze bwoti ogadde abakyala ofuuka okugulubwera oguli eri ng'ofa omusulo gukubala be bayita bakyala
No, kyala tajja kubaawo kubanga there is an inflammation. Naye sokwa nga tebanna omuntu yalimbuuziza obuwuka buvaawa mu bakyala. Musajja yabukusiiga. Omusajja yabujjawa. Mutoyi. Ate omusajja tasitama. Omusajja yayimirira wano. Alina ewala gye yabujje kati ewala gye yabujje yabujjeewa. Obuwuka buno butambulira nnyo mu system. Jjukira tugambye the urethra era ne vagina. Kati omwami bw'anaava eno ne gundi ye. Toka kubyoka wutudde. Kati oli makati beruki. Awo yangambe musawo kakuba bubi. Kakube bulungi otereko. Tokigeza. Kambujjeko buno. Jeko. Buno buki. Mbolo bumeze. Kati kanakali makati ke kaki. Kati ke katuli. Oh, abati. Ako kaki? Anti kano ke kayurethra k'abaami. Akafulumya. Akafulumya enkwanso n'omusulu. Kati omukazi ate yaba atya. Anti omukyala twalaze wano dduwano. Kati omwami yaba wala awundi omukyala. Nagamba tize hollow tube. Tube yakola bweki. Fenga tulagala awundi. Mulaba ja. Yowa mayina obudde bwetegereza. Ennyo. Abagira bugiza ayingira wano. Peri akamere kolaba. Eno yonna abalekedde yaani. Mulimu abaana abagiranga. Ate mulimu n'abakola masturbation kakasai. Befeeko. So kati nseno weyingira muno. Woba omwana alina obuwuka oba yabujje mutoyi oba ku mukyalo omulala. Naddala abatali batayirire. Agenda kuyingira wano. Jjukira abaami abamu ayingira bw'afuluma. Ate n'abaami kati amabega we kozaako nako kakodyo. Okusobola okutafuna bbugumu. Twagamba omwami lwaki oyingira munda n'omala amanga. Bbugumu ly'omukyala bwe likuba ku mutwe guno ennyonyongeze zeeyongera. Genda luddakiika 2 banga afuluma empewo efuweko oddeyo. So kati wewuwaawo obuwuka nga bwayingidde wano lwaki bugenda kukwata omwami ono agenda kufuluma yeekoona wano ewali obuwuka. Naye nali ndi fine naye wenneebaka n'oyo omuwala nga nfa. I have painful urination. I have frequent urination. Ogenda omusolo gukuluma ate there is that urinary frequency. Olwo nga limulwaziza. Kati obuwuka buno jjukira agenda kwekoona wano. Ate abaami abamu era bayonoona. Wayingira wano emabega w'omukyala waliyo anus. Mabega wano oba ku vagina mabega w'emmanju waliwo anus. Ate anus eno ekyasinze okulwaza abantu eno. Obubi obufuluma bubeeramu obuwuka ebiseera ebisinga otuyita chlamydia. Obubi nga bwavudde mu lubuto. Ekitegeeza bino ebyesiiwaza ebiri by'ebisiyaga bijjudde agalwadde. Batawaanya nnyo. Kabalabe. Kubanga era nkubiriza nnyo abakyala ennaku zino. Bw'oba obulwadde buno bukwesibyeko genda mu sekisi nga oli muyonjo wano. Kubanga ono munno bambi ayinza obba tabiriiko bw'afuluma ne yeekoona wano n'aggyawo obuwuka. N'akoloboza ate n'adda. N'aleeta wano. Bw'ava wano ate n'asukkawo awo n'aleeta wano. Sisitimu nayo nolaba bwetandika okukyaka. Agirwaza. Era mu research wange one of the most effective solutions ku bulwadde buno nti okusobola okubwewala obutakuddamu mu mukyala atali mwami you wash. Tuyita high vaginal wash. Mwozera muteeka eddagala omukyala aopeninga bw'ati ne mwoza vagina eno ne mwoza urethra. Muteekayo eddagala we mwoza vaginal wash. Eddagala ligende direct litta obuki obuwuka buno. Eddagala ligende direct mu urethra wano. Eddagala ligende direct wano wonna system ebeere ng'eri clean. Okusobola obutaddamu kulwala. Nakyembuuza. Bazooza nga si kuzinaaza naye nti kujooza. Eno nti yabasawo. Okikola? Nze kino nze akyekolera. Ngamba. N'omusawo osobola okulwaza omuntu singa tokikoze bulungi. Oyingirayo munda bw'oti n'okuba eddagala usual antiseptic. Na mukono? Antiseptic. No, tulina forceps ze tukozesa. Okwata cotton n'omuteekamu antiseptic.
oba mugeze iodine mutabulamu eddagala bw'aba obuwuka bungi takuba enduulu era ate aba n'ebiwundu bino alina okuba enduulu ebiwundu bino birina okukala n'obuwuka buno buba bufa with the antiseptic oluyingizayo eddagala bwoti neyo fosep nga oyozaayo bwoti bw'osuula cotton oyingizayo omulundi gumu bw'osuula obuwuka buno bugenda kufa okusinga ate empeke ekisinza oleeta occurrence mu buno obulwadde omira empeke nga wano wasigaddewo kamu ono najja n'akeekonako n'akazaayo naye n'atwala ne mujjanjaba ne mubeera every time kyambuuza mu ddwaliro omukazi asobola okujja mu ddwaliro nga ye ekimuleese mu ddwaliro musawo nzize kunjoza ate abamu tebakimanyi nti it is a very effective n'abasawo abamu tebakimanyi nti is one of the best methods z'oyinza okukola okureducinga the occurrence of these diseases. Mbakuwendulire bajje oyoleza meka ojja emuntu era akikozeeko yamanya omugaso gwakyo kubanga bw'omwoza zizimeko nti muzifa ekitegeeza omwami wo aba yejjanjabye buba bufudde kati mugenda kuba mugobya obulwadde mu bulamu bwammwe naye obuwuka buno bwagala nnyo akafo kano engeri gye kabeera nga kalimu olunnyo ne vagina engeri gye beera ngeri wet vagina yo bagiyita kuŋŋaanizo mubamu olunnyo nnyo ebeera wet kifo kiri kivu Katonda yakitonda nga kirungi kibuguumirira kibeeramu olubugumu kibeeramu otuzizi kati obuwuka nabo bwagala ka environment kati omuteekayo eddagala mubutta by force busobole okuviira akafo kaffe kubanga era buno obulwadde bwe bukyasinza okuleeta vaginal dryness in women kati obuwuka buli obubeera wano mabbali waliwo obutuli bwetuyita Bartholin glands glands zezita ne zireeta amazzi during sex buli we bulya wano bugendagenda bulya bubikke buno obutuli obufulumya amazzi era omukyala abeera nga complaininga infections every time ye omukyala akyasinza okukala ensi eno mami agamba naye musawo omukyala abeera bala infection ngenda okuyingirayo nvaayo nga zenna ziddeko obuugi agiddeko obuwunga omwami bwayingirayo eri tutoleeta amazzi omukyala akala bukazi remember omukyala already ono alina ebiwundu here kati yensonga lwaki era agenda kufuna painful sex era omukyala ono agenda bba n'ebintu ebi alina painful sex alina ne painful urination kati bambi omwami ye bw'anaagenda yeeno obuwuka bugenda kuyingira pa ku katuli ako bujje kano akatuli kakonekitinga ke tuyita urethra mu baami urethra kano kagenda ku blood omwami ye olunaabubaka pa agenda gamusawo nagenza ova ku mukyala ngenda okufulumya omusulo nga ndi bubi bugenda otuuka wano agenda ekyazzeekawo omugongo ne gulyoka gunnuma omugongo gwavuddeko nemutera opiira nnuma akakyala ako kandeetedde obulwadde yansiize n'omukyala ayinza obba tamanyi nti naabulina kubanga oyinza okuba nga ofuka obuwuka nga bwekwese muno so the urinary tract diseases tuyina eno urethritis inflammation of the urethra in both men and women tuyina cystitis inflammation of the bladder nti obuva wano directly bukwata ku bladder bukwata ku bladder bwe bunaavaawo directly bugenda kwambuka mu ureters beto kye tuyita ureteritis kati ate butuuka eno muno bwogenda omusulo olwagamba ngenda okufuka ngenda sindika omusulo nga mpulira muno mu nseke munnuma ono alina nga buspreadinze okudda mu ureters pain egenda kutandika nga tannaba kufuka kyetugambe nti painful urination omuntu ayinza okufuna before urination n'afuna during and even after nti kati omusulo guba guva eno ng'eno obuseke buno bufunze bulwadde agenda gusindika ng'ebuno obuseke bumuluma oba oliiso ga nsindika omusulo naye nempulira nga muno ensigo zinnuma bwe nekkama bwenti era omuntu alina buno obulwadde ng'omusulo gumuluma agenda kulaba naye mba ngenda mu tooyi for long call ngenda okusindika obubi nga mpulira nina pain during defecation lwaki nti buno buclamidia buno busobola okuba nga bwavudde wano ne bugenda mu anus ogenda okufulumya eri longo call
olwedde oba ne constipation ogenda ofulumya longo call nga naye kuluma nti bwo buwuka ebubeera bwalayira buleetawo inflammation always. The urinary tract diseases. Ekyokubiri kituyita urethral strictures. Sokendoza simuleko. Omulabo waffe kwali agoberera urethral strictures. Egena later, urethral is the urethra. Stricture is an English word. Ekitegeeza narrowing. Narrowing etikana akaseke kava kawaga kagenda kufunda. Akabadde bwe kati kabeere bwe kati. What causes narrowing? There are these infections. Infection bw'enaawona egenda kukola enkovu kuno. Mu baami n'abakyala. Kati enkovu zino zifunze. Obeere ng'akawago kali bwe kati, nekayurethra kali bwe kati. Kati ono abeere ne chronic dysuria. Nga ye bw'amira empeke pain teggwaawo ng'afuka. Bw'amira empeke era asigala abalagalwa. Bw'amira empeke era asigala asiiyibwa. Nagamba musawo bankubye eddagala, bankoze eki naye nsigala nsiiyibwa. Ekitegeeza kano akundi kaba kaafunda ne kamuleeta urethral strictures. This thing is more common in men. Urethral strictures. Kubanga akaseke akaabye kafulumya n'enkwanso. Bambi ye omwami dysuria tegenda muleka yekka. Agenda kuba ne painful ejaculation. Agenda okumala ng'akuba enduulu. Because the urethra is narrowed, ekendedde bweti. Amazzi agano aga sex gagenda kuyitawo bwe gati with a lot of pain. Ono oyo omwami. Omukyala ye tajja kufuna pain nga during orgasm. Naye ye agenda kuba every time urine ebeere mutawaanya, urine ebeere musiiwa. Urethral strictures. Kati after urethral strictures tulina kyetuyita urinary stones. Stone, urinary, ke kayinja, oba bladder. Kayinza okubeera mu bladder, oba mu urethra. Stone, ejjinja, mu kawago. Tukiyita, enyole bulungi wano. Stone mu kawago, tukiyita urolithiasis. That is, uro is the bladder, lithiasis is the stone. Stone mu kidney, akayinja kayinza okujja mu kidney wano. Tukiyita nephrolithiasis. Kati pain egenda kujja nga stone eri anywhere in the urinary tract system. Era stone esobola okubeera mu kawago, kyetuyita urolithiasis. Stone esobola okubeera mu urethra. Akayinja ne kajja ne keepaatiika wano. Akayinja kajja kati. Minerals, omusulo guno gubeera gulimu minerals, calcium, potassium, zijja ne zikuŋŋaana omubiri, the body, ne gulemererwa okuzikolako, okuzisengejja obulungi. Omunyu ne gugenda nga gwekuŋŋaanya ne gukola obuyinja. Akayinja kajja okujja wano. Omusulo gugenda okuva eno, gugenda okufuluma ng'olina obulumi. Olaajana. Oyinza okula omaze okufuka bw'oti obulumi ne bujja. Kubanga akayinja kano olumala oyisaawo otusulo tujja nga tutonya, leaking urine, gujja nga guluma, painful urine. Ate n'ekirala ogenda bba ofuna urgency kubanga akayinja kakendeeza ku space. Akayinja bwe kajja ne keepaatiika wano ogenda kufuna urinary obstruction ng'omusulo tegukyafuluma. Ogambe bannange nze ngenda okufuka. Era amaama gamba sikyanywa kubanga buli wennywa mbeera nfukaafuka ate nga n'omusulo gwennyini gunnuma. Ka chances ayinza okuba alina urolithiasis. Kati wano wolaakebera ogamba there is an echogenic foci. Echogenic kategeeza akantu akaaka. Foci olengedde akantu mu kawago akalinga ejjinja. In conclusion ogamba alina bladder stone, alina urethral stone. Kati mu baami tukola test tugiyita cystourethrogram. X-ray. Tugiyisaamu okulaba obstruction eriwa, amazzi gano gakyamiddewa, we waazibikidde, okusobola okurulinga out the cause of pain. Kati buli muntu abeera nga infection eno kulemeddeko oba oluusi olimba notwogeddeko olwaleero, omwami n'omukyalo leero olumizibwa nnyo ng'ofuka. Emikisa mingi nnyo olina okuba nga olina wano olina woogwa. Kati wano bakuggyako omusulo tebagenda laba kayinja,
bajja kukola nephrolithiasis. Scan yesobola okalaba. Scan yo Katonda agiteekawo kulaba ndwadde a disease. Si infection. Omusulo gugenda kusensinga waliwo obuzibu. Scan egenda kugamba wafunye vaginitis, wafunye urethritis, wafunye urethriasis. Because uzolooza nti olina infection kumbe olina akayinja. Ekyobulabe. Uzolooza nti nze bana infection yanemerako omusulo gubeera gunsiibwa ng'olina urethral strictures. Oyinza okulowooza bannange omusulo gubeera gunnuma kumbe olina bladder cancer. Cancer wa bladder. Cancer kitegeeza tumor, malignant tumor ejja neemera in the lumen of the urinary bladder. Era ogenda okubeera ng'ogamba there is an ill-defined echo-complex, solid or predominantly solid. Nti ndabye ekizimba mu kawago ekitegeeza kyekivaako omuntu ono okubeera kulumizibwa ng'akola ki? Ng'afuka. How do we prevent? Manyi nsomesa nnyo ku ndwadde ezo naye tulina okuyiga ennyo okuzeewala. Prevention. Abakyala weerongoose bulungi mugenda mu 6. Naddala ino kubawonyaawo because n'omwami mi yangamba nze ne mukyala wange wabuteeyonja agenda okugiramu bwaki n'abajjula ensujju nga n'obaguma gweguma n'ogamba ate bannayina omukazi we siigira basi kyalidde boy otakyalidde yogerako kaabwogezi nti naye nze ate abaami olumu muti ogamba bakyala baami batya kiri kibaawo ne kati banze omponerawa nja okwogererawo nogambira sport ngamba kati ng'omwami nti wange naye my friend sikutegeera nsexy omwami katugeze agenze eddakiika emu totandika mugamba nekiraka wayenze kiki ekituuseewo what is the problem kugamba naye olina ebirowoozo kati nze atakunyumidde tobanga olwadde naba omukyalo omu yangamba nze nategeerako gwe nti obuba bulwadde nali mmanyi omusajja mwenzi bagenda 1 cm per second bulwadde nagamba nentugamba nemugamba mwami naali omusawo amusomesaako namusindikira linki mwami bambi nagoberera nagamba kyokka kyamuna kituufu ndi mulwadde nange nayagala dda naye nga sirina bwe nkugamba talk to your partner nti naye waki infection ekulemeddeko mwami gwe olina gy'olaga nti nedda nti sineeba naye abakazi nabavaako nze gwolaba sikyakwana sisoka sirina ssente abakazi nabavaako naye obulwadde butwesibyeko buno obulwadde abeerisajja lyagamba omwavu kyekikwenza system ejja ku bantu ogenda keera ku makya owa centimeters per second nga ziri nomo morning erection ngeereezi ate mukazi we wakalwadde yalwadde ng'onoonya wowumuliza ngamba naye bannawe omukazi naye gwe nawasa buli ddakiika omukazi agana infection bino tubipreventing nga tutya musawo anti mbadde nkyabagamba tweyonje twerongoose era nze omukyala bwe tumala okukola high vaginal wash nkugambira one thing you're going to do obuuka tubumazeemu mu system. Keep yourself clean. Bw'onaabera clean, omwami ono agenda kujja okuyiga eno mundu odde nga vagina ye eri safe. Enno kati tompadde topiki ya wiiki ejja. Omuntu yandyeyonjezza atya? Naddala abakyala. Wiiki ejja. Ogenda wiiki ejja? Sooka ojja otubuulira omukyala yandyeyonjezza atya. Okimanyi nti abakyala bangi nga tamanyina kunaaba. Yeerwaza obukyafu abujja mu anus, bw'abuyingiza mu vagina, bw'abujjayo. Leka ndabe enjala zo. Webale nnyo, webalire ddala. Nosanga olinga tosobola kunaaba wano. Actually ogenda kuyigizayo olwala wano, olina obukyafu. Infection eyagala. Lwaki tolekaako olwala olumu nga lwolwo mulimu? Uweddaga mu mwami ajja ku nagamba nze musawo nawasa omwami yanazaayo sina budde. Wake up. Come wash me. Tulina ebiwulenge. Azina tulina ebiwulenge. Kankubuulira omusajja yenna ali eyo kola ssente. Omukazi agikozesa. Agikozesa. Ate obuganya ekkola oli awo just. Baby tofayo kanzije enjozi. Nakoze ne research. They cause of centimeters but wow. Omukyala n'omusawo
sina mwadde 10 ntandikirewa nga yeekuniza mwami yayinonyeza akasente omwami yandibadde n'akasente yes kubanga oba olina akasente oba n'eddoboozi nnyo ogamba omukyala naye gwe kwata sente ogende wandigire bakujjanjabe nkoye ebintu ntu ebyo ndaba kasimera ako naye olugira nga gamba omukyala abe n'infection ziyina sente nga nokugabuga nti babi ndabika nyinamu ka infection njagala genda mu ddwaliro sirina sente etta akubuuza etta mama wanayi wansiiwa nti nasuze ekiro olugira nga gamba eri wabaganye talina sente alina kucukira mu gwa talina infection ng'ate alumba nga naye mukwa anti kasita omugamba wamusi wagaga nti mashini nyina jangu ntakule okweyonja nemba tukola washi eyo kugamba open like this you clean once tiro obuuka buno buli wojjayo oba obujjayo ng'osuula wano ng'olongoosaawo eri ng'amazzi g'openinga omukyala akanakaala nange nze ni mukalu ate tekijjako bamenviiri nga bukalu anayimutawo omukyala oyo omukyala benange yogenda ate waliyo nabukala wali sweet naawe una sweet zaawe nga oli nabukala ogezaako genda okulaba obuwunga bwe bujja omwami agamba naye ngaafa obulumi eno si kufa bulumi wavuddeyo ng'ogenda kunoonya pipi bamuyita ppf gwe bassa ku biwundu nga mabwa mami ngaabonaabonera mu bufumbo ali lwakuba sirina kyakola agenda kumpaabire naye boyi nkubuulire njizira sijirya kati webeeramu olugamba waayi kanerenneeyiyo nomukyala ate ng'ekikaziza omukyala wo endwadde zino n'obuteyonja anti kati n'abaami nabo tebeeyonja n'abaami kozi omanyi n'eneyonja y'abaami enneyonja y'abaami esooka kukutayirira yesookera ddala ebisigadde ate nga kati kano ka bokisa wona afuka omusulo olwedde omusulo gubeeramu minerals kati bokisa eno egenda kutereka obeere nga gwe weeriisa ate bagambe tosobola kwambala ndawe ya nnaku 2 anyway tuweeyo olunaku nkwetaaga wiiki ejja holiday ogenda gigendamu ng'omaze wamala genda nga amaze tusomesa omukazi yeeyonja atya ng'omaze otubuulira omukazi yeeyonja atya naye byaweddeyo ekibuuzo ky'omukazi bingi ebiri wano naye agamba bw'agenda mu nsonga ogenda kwe mu nsonga afuluma omusaayi mungi buli ssaawa akyusa paadi guyitamu buyisi kirwadde bino kambikugireko yongera okubajjukiza sisitimu eno okugikebera nga bw'ogira bweti bwenjikubye bwengira mu sikaani nze mbeerangira bweti waliwo eyambuuza onaneflolithiasis onayina sistadenoma onayina kansa musawo ogambye eki nti kansa otule nkunyonyola sistadenoma kitegeeza nga kulaga sisitimu oli ku sikaani oba ogiraba sisitimu eno enyuma naddala wali nga gwagikebera sigwe mulwadde waayo waliwo eyambuuza musawo akoma kubikebera oba abijjanjaba kate osobola okulaba obwadde ne bukulema olulaba nti obwadde bukwesibyeko you wash olulaba nti omwami obwadde bumwesibyeko give good antibiotics omuntu awone actually treatment eri very simple oba olabye musawo ayinayo treatment y'okuzooza yes naddala vagina era omwami agamba naye bw'oyoza bwo naye ng'okyuse mpulira kawali ekisitegeera nti twesirikire era owasa omusawo omaze si buli musawo kyongereko nti bw'owasa omusawo nga nassolo buli mwami yeetaagayo nassolo buli mwami yeetaagayo nassolo kamukubira mwami yangambye nze musawo kubidde kubuuzaako nnyumira ku lugonvuzi sho olimba byesiriwaza ntonyumira nfumete emboozi kano nkasimuleko tubadde tugenda kuddamu ekibuuzo tuddemu ekibuuzo kyo tubagamba ezinwadde zonna tugenda zirabira ku scan bwe ba scan temmaze nga gantugende mu x-ray x-ray ba temmaze nga nkwongerayo oyo mwami gwe nasookedde okwogerako namusindisemu MRI nga kiganye magnetic resonance imaging tuba omutwe tulabe obwongo bwe bwafuna ekikyamu
Yenga tali centimeters per second naye kupya ddala the brain talina na birowoozo waliwo akyamuka naye nga tamalaako naye takyamuka naddala ye yafa dda kati ekibuzo kibadde kigamba kitya alina obuzibu agenda mu nsonga bulungi naye buli lwagenda mu nsonga omusaayi afulumya mungi ali nomo tali nomo teguwate obufulumya mungi twakwogerako heavy flow mu lusawo kitegeeza menorrhagia omuntu avaamu omusaayi mungi bakiyita menorrhagia meno is menses menorrhagia heavy ogenda okulaba pad y'omukyala erina okujjula mu ssaawa 4 mu ssaawa 6 woba kitaddeyo ku makya okyusa ku ssaawa 7 ate tejjudde ku bimba eno n'eno bw'oteekayo pad ddakiika nga 3 ng'ejjudde nga mulimu agatole aga bbulaaka aga red ofubutuka mu bufubutusi musaayi olunaava ku menorrhagia osibira ku anemia eyo omuntu agamba bannange wembeera mu period omutwe gunnuma you're giving out a lot of blood gw'otali kuzaamu blood akolebwa red blood cells okuba nga zikola mu mubiri ekitegeeza the output is high and the input is low ogenda fulumya omusaayi oguli beyond normal tulina ebipimo ziringa 10 mils mu science mu medical naye togenda zipima gwali eyo ogenda pimira omusaayi guno ku pad eno gyotaddeyo nimu agamba nze pad emu temmala ntekayo pad zibiri actually omukyala namukolako ogw'omwenda era naye ayina heavy bleeding omusajja yamulekawo ku lwekyo niko gwembera naawe tuzuukuka essuuka zitobye buli naga zisobola kuwasa sijja kulimba tugenda okukebera omukyala nabaana yakula bwet ku scan nabaana kwe tugirabya bwe tuti nga endometrium akawubi ka nabaana kazimba bwe kazimba nga mulimu ebizimba ebiri cystic kati ngeno myometrium ebisenge bya nabaana biyoke naye nga endometrium bafuna kye tuyita cystic endometrial hypertrophy kiddemu Mr. Lugonvu bakiyita cystic endometrial hypertrophy cystic means akawubi ka nabaana ka endometrium kamera ebizimba bino ebirimu ebizi okuva ebitole endometrium hypertrophy it is thick kati ku scan akawubi ka nabaana kalina okuba nga kapima mu millimeters naye kasita kazimba tekasukka 12 actually akono kaali 22 mulwadde era nasooka nengamba tabanga alina endometrial cancer going deeper mu kukebera ngenda okulaba antulina cystic endometrial hypertrophy ne cystic endometrial hyperplasia hyperplasia kitegeeza mulimu increased number of cells ayinza okuba cancer endometrial hypertrophy nga kazimba buzimbi kitegeeza bagenda period kagezaako okweyubula kaggwewo tekagwawo era nga bleeding omwezi mulamba ate ngaali heavy nga batagenda kufa omusaayi afulumya mungi omusaayi having a lot of blood ate tovaamu okitaba kati ekitegeeza kano akabubi kano kagenda okweyubula kalina tekaggwamu actually bw'abanga avuddemu agenda okulabira nekebera yeeyeebera entobi ate nga gamba navuddemu kati omukyala bw'atyo ogenda kulya ddi ng'omwana ate otya oba okyalya ogenda kukikalirira ng'ovudde ku kyogula kubanga n'omukyala bamulwadde abatanyirira omusaayi gukugwamu n'asiibuka peero nabeera ng'amaaso gonna gaguddemu oba okyalina appetite era omusajja yagamba naye omukyala yadde frank n'agamba musawo omwami yandekawo lwekyo kubanga omwami ate kyezira neero okyali mulwadde n'enkya leka lwovuddemu era bwagira nonga wantamye ebyo buli lwenzija oli mulwadde omusasiro naye mwana wa muntu anti olugira gamba wantamye ebyo buli lwenzija gwe oli mulwadde gwowena koddi si mwana wa taatawo ekyabajja kikujje kaliso kikulete kikuleese mu nyumba ya munno kyali ki kyali kikulwaliramu kyali ki ekyo kati
part of obeera ku ddagala for 3 months. We are fighting this endometrium to prevent further enlargement of the endometrium. Akawuka kabeera nga kagenda kakendeera. Naye mama we yali bamufumbira kamunye, ne bamufumbira ettwatwa, ne bamufumbira nga olumanyi ebye Masaka, ne balisomba eddagala naye I don't know this condition ezirawo by hormones. Obusimu bw'omukyala bugaana okukwatagana. Kati ono omulaba ate bw'avaamu breeding neekoma ayinza omala emyezi 2 nga tazzeemu kulwala. Nga kagezaako okulwala ne kaggwamu kati kalwawo okuddamu okwezimba. Omukazi yandibadde afulumya kyenkana ki? Anti tasobola kugupima badde mugereza ku paadi nti oba oli mu period paadi giteekeyo ku makya gijjeyo ssaawa 6 ng'etutobadde naye ng'egenzeemu omusaayi ogw'ekigero. Ate waliwo abatafunirako ddala nga katondo ke kaliyo. That is oligamenorrhea. Oligo is very small. Nabo bulwadde. Kati paadi okitaddeyo ku makya ssaawa emu oggyeyo 12 eriko kaddooki n'enkeera oyo ate mulwadde nnyo. Because hormone eri progesterone gye twayogerako last time. Ate alaba last time ala agende kuliga omukyowonna gye buli. Agende okwongera ng'ayiga. Ebeera nnafu. Ng'obusaayi fulumeyo butono. Kati ekitegeeza olimu olusajja lungi. Tayinza kubeera na national water oyo. Kubanga akala by force because hormones omukyala zizikumeka okubeera ng'olabika bulungi. Hormones omukyala zizikumeka okubeera happy. Wegenza nnyo omukyala abeera anyizenyize buli dakiika abeera akamye feesi taseka ali awo dakiika otuuka mu nnyumba nga naye mugugu. Waliwo eyambuuza mbu naye musawo anyiiga. Ekyo kintu mukwano wange yasooka okingamba nasula naye for 5 years nanga ndi tumaze osoma sikolako ng'onyiize. Kyenkubuuza gwe tofunamu busungu na bbaawo ne munoopangula kaneki. Bwenzala bukumenyera ki? Nze n'abalwadde olaba obulwadde obwakula nenseka waawo omusawo badde bamusekedde ntedda bugenda terera buno kasatu bulabye kiwedde ate neetikka obulwadde bwo nze alina okuzzaamu essuubi ate osalinga nange enkami zinanze n'ebizibu binzijjudde. Waliwo gundi waliwo omusawo waliwo omusawo yenna atwankadde ye kenyini yeetaaga kujjanjabwa naye nga ze kujjanjaba gwe. Ate nno Katonda yampa ekirabo ekyo abantu abajja wange balina ebizibu. Kanoza bwatyo bwe yankola kubanga buli ajja ewange musawo ate bleeding musawo ate ekiro byagaanye musawo ate omwoyo gunnuma kati buli ajja ewuwo olina muzzaamu ssuubi kulaba nti there is hope. Buno obulwadde ekirungi nti nno omukisa nti obulwadde obulabye omuntu omugamba naye aba gwe nagamba naye genda mu Cancer Institute soke bajjemu buno obucells ekiringa ekintu eky'omuzannyo yatuuka nagamba naye musawo ogambe neggonje walingi naye omanyi bagenda kunkalirira nemwaka bakkalirire obufe nagamba naye bano bewansendeseemu bannange bakambwe kukalirira because omuntu bwe teri muntu ayagala kufa aye teri muntu obulamu bulimanyi ng'olikawofe ng'oli mulamu omwongo tegukuluma tolina bulumi otambula bulungi osobola okuyimya nogamba emisala g'omuleero njagalayo omwana bwange ngende ndyeko naye just ng'oli bulungi tolina kyeraliikirira naye kyeraliikiriza nga mukyala kutwala out nga govero bambitole okitegeera every time it is stressing ku mukyala otandika n'okweraliikirira tekyaliikiriza mwami kuyita mwana abandi mutwala out nga bali wa ddakiika eyo. Yes. Oli emmere ng'atidde nakunyumiza enginiya eyandeetingako enginiya olaba omusajja naye ogenda naye naye nga tanyega naye ono omusajja ono ategera bulungi ono omwaze nguzze oweddeyo nga sawo kawese olowoozoze ennyumba nebadde oyambadde oli kibaluze kuliibwa omuyaye ng'obusente obulya nga kusimba 5 genda olyeko nga ki ekiddako tusiibule omuntu ono omuwadde magezi wa menorrhagia ajje n'abazadde abali bw'olaba omwana wo ng'alina ekisusse omwana alumizibwa nnyo ogula pad box bulumu omusajja mbeera ngamba agula pad box nga 2 myezi 3 naziweddeko so ekitegeeza there is a problem omukyala tolina kuba bwotyo this is nze mbasomesa the normal and deviation from the normal nti omulamu abeera atya n'omulwadde because omuntu bw'atabeera mulwadde naye nga takola ki
batamanyi so kati sooka okebere omanye lwaki wekibanga bwati bwakutonda bwe yakutonda tujja kukiraba tukugambe no problem naye tekisoboka ekyo nkibuusabuusa nze akebera nze abalemeddwa olaba ekizibu wabeerawo akakyama at least scan oba terabye go for hormonal check up hormonal weganye look for ways of looking for diagnosis muzuule obulwadde munabuzuula treatment ng'ogifuna sebula akulaba enamba MTN bagisobya kalanga katambula bawandika 95 38 erina kubeera 0781 95 97 38 95 wabwera badde agikubamu nga tebeerako 95 97 38 teri ku WhatsApp ya Airtel yali ku WhatsApp eri 0705 25 14 59 jiddemu 070 5 25 14 59 ate ya MTN eri ku WhatsApp ya MTN 25 ya MTN eri 078 95 37 kati ya WhatsApp bana abali ebweru gye bagezaako okwettanira naye WhatsApp calls zikuberwa sandooba sawa nga 3 awo because otoza beera wandege yange otuba n'abalwadde ku WhatsApp call kati nafunye akolima agamba musawo tukwata WhatsApp call nange sikwata nnyo WhatsApp calls kubanga nze nzimanyi tewali muntu akuba WhatsApp call ng'ensonga ye ya ddakiika emu kati musawo olaba kati musawo sindika message esummarizing content yinza okuddamu okay dear genda okole this test oli nanyiga ndera kala bataliiwo kati olumu obulwa ekyokumuyamba kubanga ayinza okuba yetaagisa okukebera bangambye mbwe UK obuleadinga kati nogenda mudoni waku appointment mu December exactly si yokka mawanga mangi paku okugenda mu ddwaliro it's an appointment kati Uganda zaabu olwalira ng'odduke wandege ng'odduke zaabu ana bakaaba so kati sindika ka message wa WhatsApp ne audio zaagaana audio sindika message tujiddamu olabanga wakiri kuba direct call yes WhatsApp call wa direct call muli ludda abakozi mwalagirira muli luddawa tuli wandegeya olusalamu ekitala kyewandegeya ku stage awa parking eziddeeka moja nga wakasala ekitala bwoti gwemanya nti oba ekitala bwoti ononya parking gamba waboda olusalamu ekitala ng'odde mulago nteekaawo awo ojja kunoonyezaawo kipande wekiri wandegeya imaging center namba z'essimu kweziri otuukawo oba obuzeebuzeemu ng'okuba essimu bw'otuuka ewandege imaging center tovaawo nga tondabye ngamba abantu babeera bangi basaba abantu babeera bangi kisaakulabye ogumiikirizaamuko kikulaga nti ogenze watuufu ogumiikirizaamuko n'ekirala kuba essimu appointment zaffe tezijja kubanga ezeeyo nsobola okugamba naye tuzidde kuliko abantu 3 tukole ku Lwonkuna ojje tukebere bulungi tulabe nga zino endwadde ebiseera ebisinga tezigwa bugwi omuntu aba abadde nazo nga ze yeekola self evaluation nga nemusawo yogera ku mugongo guno badde mugayaliridde nengeza olwa kirabika nnamu ekikyamu tukufukafuka kuno nengeza olaba byosomesa ate byempitamu so kati okwewala commotion tukolako ekyo nemugamba okubya leero mande nejamu ku Lwokusatu sobole okuwa obudde ate bwojja ku Lwokusatu oyinza okusanga oli abakedde 11 ogumiikirizaamuko nga bakolako sinza nange kweyongerayo ebiwooma biggwa byokya nze Ssentongo Frederick Lugonvu mbadde ne Dr. Aida Nasolo nga tutunulira ensonga ez'enjawulo nzikiriza okuba nti oba oliawo bingi byoyize bingi bye weetunuddemu ajja tuyigiriza ku butya omukyala bw'alina okweyonja ku butya omwami bw'alina okweyonja omukyala atasobola kusuna nnyama yeeno nga kino ekigalo kino ne kino
oba kino ne kino oba kino ne kino tosobola kisunisa ku ngalo zo tolina ngalo bbiri zosobola gatta binyama bino ne bibaako kye bisuna naye ng'amaala ge gasuna. Musole bulungi. Eyo yebadde program Lugonvu's Show. Africa yonna tuwuliriza Lugonvu Show. Genda ke Bulaya, Latin America ne Buwarabu. Kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu. Tonsubya Lugonvu. Mwana wa mama, mwana wa tata. Mwana gwe Lugonvu muwulire alina ensonga. Lugonvu shongezi. Kikolenga Lugonvu. Wuliriza Lugonvu yeka. Kwolabira Lugonvu. Mwana wa mama.